Saya bate ko promoter kitegeza tebalina ki bali tebalina kasanti show ile batekola ki wato kakasiza venue ngate ina toina promoter ne osa ya regi ya fulmiri ko Nobat events mumanyi promoter kuli awe some entertainment yeringa uli aliona ilandi group ye chibina che omanya no uli anti cricket over lugogo ogenda cricket over lugogo confirmation weri nebya abaregi mwe muri mukubisawo bussa muba muri kubanonyize mbati mubafunira concert nabo simanyi tebate teriwo baba funye ka flyer ne bakateka ku internet tebalina ati oba venue koleko venue teriko tebate ba mawulire kuliko venue tekuli venue naye abombo ndabade boogera africana abo munda bebalwa tugere chikibala so kati concert eliemwe betereze baba kala baje mugoba gweyamba se batekeye concert yange kunako ne Kampala nene kati kankubule mwata abagamba nga ndreji muhimbi wa Western ate kati kike kireta obuzibu ngazo lwachi mutya lwachi gaba buguma lwachi ambalo zibakakana ato muhimbi wa Western ate paizo katika nyuka kamba tereze kumpewo zino eza metro mwabalowoza nti simaya rije nyimba zaba zinyumira abanyankole muli mabega nnyo tewachaliwo munyankole tewachaliwo muganda wano abantu bazadde mbanyankole bazadde mbaganda so bayinta maliza abantu waliwo omusoge yawaso munyankole waliwo munyankole muko wabaki muko abanyankole kitegedde kati obogoloza Oloza ani agenda okusigala emabega omukyalanga uyo naye munyankole twafunye zi offers bus zi global zi tausi zakambe ko public holiday nafe tuka katuba offer tuli muntu eseganya omuntu asasula transport we tasasula entrance fees nga bulinya kuva mbalala olwakade galatula Nobat dakikemu ba promoter lwachi bakuina ko obuzibu Nobat dakikemu anina ko obuzibu kwanga ndi mugezi nkola bulungi ate sinze falago oloza togenda kunyigira mu ttooke ekirala ndi muyivu muko kyebasa wabajjo wote basomera kodera wa P3 drop out Abitex sasobola kuwandika wadde erinnya ekirala ekisinga okubaluma wange emyaka gifevalinganza okusinga bo bakati Abitex agenze lwaba wati enguzi katonda waliwo byatasobola competing na Nobat emyaka abiri giddako funa bulungi Bajjo ebusiru tategeera musenyu okwogera ekigambo takola ki yengo omuntu se nemunyane TV nezimuchaza program ya ayinza okuba ayiteeka sawo TV endala nezimuchaza ku political program Bajjo ina moral authority kyeyogera ku politics bwanga lino mama so mutagira abantu abamu bahajiketi kavuma yegagawalira dda agenda mu famuze kwetekera bazukulu be mwami balamu yana atera kufuka minister kati ani generation promoter ngo jiko Nobat nena uya ko mu regional artist kati gototide muko mbere yone njo kubera kale ne kulika over lugogo region chibu chinzo kusala to wali buzibu ne kulika over lugogo yaba regional artists kale then ati gwe kankubuze no gamba nti gravity omuntu jayimbe nyame tali mugumba okwepicha akuba kulika over mureji ngayimba nenyimba ze mutamanyi kyezitegeeza ne muzinyumira wane Kampala era mbava wano kuba forever twamukubi tugenda mulebe enyimba wano bazinyumirwa kale nga tuwunzike kiseera twalaba ng'otadde dakikemu ku bano balakadatu twalaba ng'otaddewo TikTok bano gamba baninge TikTok ate wano musajja wange ulindadde wuna live ku TikTok abantu bamulaba ate bamufuna then ne kya alien skin enkwataganayo batwalabakawo campaign government yantukirira ne bansaba tuleme kubeera hash mu kujjawo wabula tutereza abaana ba TikTok ekyo kinava nnyimiza abaana ba TikTok mukola mune abaho baji benefiting abaho bamuwabya waliwo omufere we munyonyaawo yamulimba limba nti asula wa jeno alongose wa jeno yayira n'enzija za jeno kati sente agenda zimugireyo mangu n'akakananga mututte wa minisita omu ne babawayo ka allowance ka mitwalo 10 ne bifiira awo kati nze olw'okuba nina ekirooto kineneko nina bye ntambula nabo nga kintu kya mu mateeka alien skin enkolagana nze ndi mufangoni ndi fangoni anko sawa zino enyimbo limbo lusinga okunyumira lwe luno pate era alien skin mwebaza kubanga yategeera ekituufu kyendi era musanyufu gyendi era sebo alien sawa yonna fada ngenda tugenda kwanjulira enteekateeka za concert ya Live in concert abeereko abafangoni bonna ku social media agamajje
ngabwe gavudde ku mayinja tugenda gashiftinga gaddi Gaza temugenda genda Gaza waliyoki so kale Green Daddy entalo mu industry zibaddemu abantu abatambula n'eggaali tetukulaba na gaali nga tuwunzika gwe gaali ejjaddi Green Daddy Green gange gaali ejjaddi ndi minister Mulamba esewo ndi made in Natete Star promote Jona obyemizanyo nkulaba olingiza wano Jona jangu I'm a representative Jona ndi ambassador Mulamba kyengeza kugamba nti Natete wava abasambi abasinga mu Uganda kyengeza kusamba Natete wava abakubi b'engumi abasinga mu Uganda Pentagon boxing kickboxing club Natete yakoti sadati waliyo eggaali ekyasinza okuba waliyo na train si eggaali naye just kisinziira ku byogoba ng'omuntu otundu abalina eggaali nabo baali batandika kariya zaabwe bazitandika na ggaali otegeeza naye tandika eyange natandika na music satandika na ggaali otegeeza kyengamba sebo togenda kati saagala kutandika kuyingiza bintu esatandika nabye mu kariya yange olw'ensonga ndize seetaaga ggaali okutambula ne kati we mbadde nzija wano lupi ninyeka boda wali bw'omu nenzija wano Jona mbuliza mwezi kuwanda wa udawo esawa yonna tutandise ne Easter Sunday program ne buli lwasande olusembayo mu mwezi tugenda kuba tukola yes mirimu nga giyika buyisi oya mafuta ga kamiliyoni mirimu giyika simanyi wabikono nga tuvudde mu byokulowooza nti no ndi mu bizinesi nabo naye bw'oba ddala Bajjo agwanidde okubeera ku TV y'eggwanga n'akola analysis ku ggwanga bwe litambula really oba TV tetulina content temumusembereranga oyo musajja abeera mu t-shirt kye ekya rose form ekya bbulu mwaka ku mwaka naye n'osanga really sikitegeera bwe kigatta anyway ebintu by'ensenno kyenamala okulaba anyway mwenjala kusooka kubeebaza abametro TV media kyenagirabyeko bwewalana gundi bwebawalana gwe Green Daddy for example media ezisinga media house ezisinga ezirina nkolagana nnungi na alien skin Nobat bwe yavaayo n'akwata n'adda kusaidia alien skin abaali mikwano gyange mu media ne bankyawa naye nze munkyayira bwene kubanga nze sisulawo alien siryawo alien naye mukwano gwange ate nze namenyawo etali nkolagana gye nali nina naye segede bulungi bwewa TV emu oba owa radio emu obanga goli just ng'olina personal issues ezizo n'omuyimbi that is none of my business eri wano kale nga abantu mubagambe nga tumaliriza Rage Live in concert kambayite forever nawe bayite Rage Live in concert nga 10 waliwo ne drop 10 May cricket oval ogwokutaano bali mu stand naye nga newakolera stand kalenda waliwo studio kyobagoyakuba ennyondo kyali ntuufu bakole music bagende mu studio balimu little talents ki zogamba nti kati nyimira n'engamba nti naye abantu bange 3-5 oba n'okusoba oba wansi waabo oba omu nga ye yakutuukira n'agamba Green Daddy njagala kuyimba nkwatiramuko n'omuyamba nze nga nyambye abaana bangi mwe bali mu industry mwe bali nnyo bangi sotanga babiri wawo omuganda wange oyita Sugar Boy omuganda wange oyita Konkodo Konkodo music n'abaana bato bangi benyambye kimu ku retirement yange retirement plan zange za kumanaginga bayimbi Green Daddy kola record label signinga abayimbi abayimbi balitayalinga ddinga ne sebataakyayimba sabatane mutuufu okubanga akyayimba naye tubane babbeno ni mugumya ngandi babo bakola ki basayininga abayimbi ne badda naye kati kwegamba buli muntu okusalawo okwo watali mulimu gwa gavumenti ndio bagenda kuwumuza kizibumu naye osoboka era okuyamba n'otalinda kuyitayalinga naye kyentegeeza nti ebimu ku golo zange maaso eyo zakusayininga bayimbi ne kati nyina abaana bennina nga bwe gambye na Sugar Boy na Konkodo gye bali mu Green Ganga tuba tukitambuza mpolampola naye katonda bana batukwasiza ku sente ez'awamu tujja kulaga eggwanga lina amaanyi ebintu etusobola okukola gulere kibuzo kisembayo DJ ki yayalideko sente zo ng'omuwadde sente akuba emiziko mu bbaala akuba emiziko mu kivulu akuba emiziko ku radio nalya sente zo DJ ki wali mwogere wano waka tuli ku live nze nno teri DJ yayalidde ku sente zange natazina muziki wange kulw'ensonga nze muziki wa Green Daddy wotunulira katalogo yange yona ne mabega gyenvudde muziki wange wadde atambulira ku One Love nti balupi akuyita nakukyaza nga One Love
Selector Ivan nazanya music ku One Love teri DJ yalide ku sente zange mu natanzania wabula ate ba DJ nza ate bamanja bubanja